Naawo olwaleero mpeereddwa omukisa okuba nga njogerako eri obulamu bwo nga ngenda kuba nga nkulaga obulokozi mu Zabbuli 23 yonna. Mukama yeebazibwe. Naawe Zabbuli 23 chapter ntono nnyo eriko ennyiriri ndowooza nga 6 weewaawo eriko ennyiriri nga 6. So mu ddakiika emu oba omaze ogisoma n'ogimalayo, naye ate yonna erimu obulokozi bwonna obutalakinga mu kintu na kimu. Erimu obulokozi bwonna eno Zabbuli 23. Yawandiika omusajja gwe bayita Dawudi. Dawudi yali musajja eyabeeranga mu ndagaano enkadde, naye nga ye mukwano gwange Mukama yabuuka emirembe gyonna n'amuleeta mu ndagaano eyaffe empya. Mukategedde ako? Dawudi yabeeranga mu biro eby'endagaano enkadde, naye nga ye ali bibye, nga ye ali mu mafuta ga ndagaano mpya. Yabeeranga mafuta ga head. Osoma Zabbuli, nosoma ebitabo ebya Zabbuli bye yawandiika, olabye ddala nga omusajja alinga yali mu ndagaano empya eno yaffe gye tulimu. Bw'osoma bali abalala bonna n'osoma ne Dawudi, olabye ddala nga Dawudi ye yabeeranga alinga ali mu ndagaano enkadde. So yabeeranga ali mu ndagaano ki? Endagaano empya. So olwaleero ngenda banjogerako ku Zabbuli 23 nga tulaba obulokozi mu Zabbuli 3, nga tulaba Mukama waffe Yesu mu Zabbuli eno 23. Nakola gye tugenda okuba nga tutunuulira. Erimu okubikulirwa kungi. Tekyandibadde kirungi okuba nga omiisingako yadde esekendi emu. Mukama yeebazibwe nnyo. Tekyandibadde kirungi okuba nga omiisingako yadde esekendi emu. Zabbuli 23 omala okugikubuulira, kyandibadde kirungi nga ggwe okuba nga ogisabiramu, kubanga eriko obulokozi nga bwegambye nti eriko obulokozi bwonna. Okubikulirwa kw'obulokozi bwonna buli mu nnyiriri ezo 6 zokka nga bw'oziraba bw'otyo. Omusajja ono Dawudi ze yawandiika mu Zabbuli 23. Twagala nnyo naddala olunyiriri olusooka tugamba Mukama ye musumba wange. Kansooke ngibasomere tusabe tutandike. Egamba Mukama ye musumba wange seetaagenga. Ndi ku Zabbuli 23 nnyo olusooka. Olwokubiri, angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto, antwala ku mabbali g'amazzi amateefu. Akomyayo emmeeme yange. Tuli ku Lwokusatu. Akomya emmeeme yange, aluŋŋamya amakubo g'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Olwokuna, era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize ky'emagombe, siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Oluga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Olwokutaano, anteekerateekera ekijjulo nga abalabe bange balaba. Ansiize amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kibooze. Olw'omukaaga, obulungi n'ekisa kyo binaabanga nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So nnyiriri zino nnyiriri ntono nnyo, ziri 6 n'ezirimu okubikulirwa kw'obulokozi bwaffe bwonna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So tugenda tu dismantling, tutemeeteme mpola mpola mpaka we tunaba tumalako Zabbuli yaffe 23. Zabbuli 23 eno ayi mukwano ng'ekyo obulokozi tosobola kubumalayo. Nsobola okugyogerako olunaku lwonna. Zino ennyiriri 6 zokka, naye tugenda zitematema olw'obufunda bw'obudde. Omutukuvu ajja kwongera okuba nga akugaziyiza obubaka buno oba nga obutegeera ddala bulungi. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kino ky'otuwadde ekya Zabbuli 23 nga tugenda okuba nga tulabira obulokozi bwo. Tukola Omwoyo Mutukuvu, jangu otambule eri ekibiina, jangu otambule ng'oyigiriza, jangu otambule emitima gyaffe. Ensigo eno gye ngenda okuba nga nsiga, nsaba Mukama Kabaka Katonda mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, leka ensigo eno eggwe ku ttaka eggimu. Tambula ng'oteekateeka ettaka, leka ensigo eno eggwe ku mitima gyaffe ate eveemu ebibala. Leka ekigambo kino kiwandiikwe ku mitima gyaffe. Leka tulabe ku kaloosa k'obulokozi, leka tulabe ku bulungi bw'obulokozi Mukama nga tukyali mu nsi eno ey'abalamu, nga tulisiivinga ekigambo kyo kino Mukama. Leka tukisiivinge mu maanyi. Omutukuvu jangu okyambaze amaanyi, kitambule, kiyingire, kisale, kyasaase ate era kyawule mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda bisabidde. Amiina. Olwaleero nga bwe bagambye nti ngenda kuba ntunula Zabbuli 23 nga bwe ngisomye, naye nga tugenda kugitambula mpola mpola. Ojja kubeera mugubingiriza nnyo, naye ogenda kuba ng'ogibikkulibwa bulungi nnyo. Kugambye ziri ennyiriri 6 zokka, naye ate ze zirimu obulokozi bwonna. Nga bwe nkugambye nti Dawudi yali musajja yabeeranga mu ndagaano enkadde, naye ate nga yeewe omusoma, olabye ddala nga yali mu mulembe gwaffe guno gwe tulimu ogw'endagaano empya. Atandika agamba olunyiriri olusooka nti Mukama ye musumba wange. Banne siri mulungi mu kusoma Bayibuli y'Oluganda, naye tujja kugenda mpola mpola.
oluzungu egamba the Lord is my shepherd I shall not want. Oluganda Mukama ye musumba wange seetaagenga. The Lord is my shepherd I shall not want. Tugenda kutandikira awo nti Mukama ye musumba wange nze seetaagenga. Mukama yeebazibwe. Mukama ye musumba wange nze seetaagenga. Ani musumba waffe gwe tulina omukulu? Ntera bagamba wano eno nti mu ndagaano enkadde babeeranga n'omusumba omukulu baalinga bamuyita high priest, kabona omukulu. Mu biseera bya Yesu baali bamuyita Kayaafa, yali kabona omukulu. Yalagula n'okulagula nti yagamba it is better for one person to die, okay, than all the people to perish. Yagamba nti kisingako omuntu omu okufa okusinga abalala bonna, ng'ayagala Yesu, nga bagamba Yesu afe abantu bonna balimu okuperishinga, kubanga baali batya Abaroma okujja okubakola ki, okutwala eggwanga lyabwe. Olwokubanga wali walabiseyo kabaka omulala Yesu, abantu gwe bayita kabaka, ne bagamba omusajja ono tumutte, otherwise Abaroma bayinza okujja ne batwala ki, territory yaffe, ne batwala eggwanga lyaffe, kubanga baali wansi w'obufuzi bw'Abaruumi. Abamanyi slave trade abaasoma colonialism mumanyi nti Uganda Abangereza baali batufuga biseera ebyo. That's why twogera English. Ogenda mu Rwanda Abafaransa babacolonizinga, mu Rwanda abaana baali basoma mu French, ne Congo kye kimu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So kakati bwe kino kiri, Yesu yalaze ku nsi ne bagamba kirungi yo okubanga afa. High priest yaliko bamuyita Kayaafa. Kati omulembe ogwo ebya high priest byavaawo. Mukama waffe Yesu bwe yajjanga Mesaya. Kati Yesu Bayibuli egamba Yesu is the high priest in the form of Melchizedek. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Yesu kati ye kabona waffe omukulu nga Melchizedek bwe yali. Melchizedek yali kabaka mu ndagaano enkadde gye batamanya gye yava, tebamanyi taata we, tebamanyi maama we, naye nga yali kabaka ate nga yali kabona wa Katonda. Era ono Melchizedek Ibulayimu gwe yawa ekimu ekikumi. In fact yali kabona. Ibulayimu gwe yawa ekimu ekikumi, naye nga tewali amanyi mayitire ge, oba yavaawa bataata we bamwe tewali amumanyiko yadde. So Yesu yajja mu oda eyo eya Melchizedek nga tategeerekeka, balowooza maama we Mary, taata we Yosefu, naye nga ekituufu si bo. So kati Dawudi bw'agamba nti Mukama Katonda ye musumba wange seetaagenga, ki yali ategeeza? Yali ategeeza nti Mukama Katonda ye mukulembeze we, ya musumba. Omusumba akola mulimu ki? Bwe tuddayo mu nsi wano ne tutunuulira omusumba kyakola, omusumba alunda endiga ze. Jjukira Dawudi yali naye mulunzi wa ndiga. Mukama gye yamugja ku ttale era amujjukira gye nakujja. So Dawudi yali musajja alunda endiga ku ttale, yali musumba ng'asumba endiga ezamubuliwo. Mukama gye yamugja eyo, Nnabbi Samwiri yamufukaako amafuta okuba kabaka, Sawulo ng'obwakabaka bumugiddwako. Kakati bw'agamba nti Mukama ye musumba wange, ekyayogera kitegeera ndiseetaagenga, kubanga Dawudi yali mulunzi wa buliga. Kakati naffe mumanye nti naffe tuli ki? Tuli buliga. Oli kaliga ka Katonda. Yesu ye ndiga enkulu. Yesu eki ye ndiga enkulu. Yesu ye ndiga enkulu, ye mwana asooka, ye first born, ye w'olubereberye, ye mwana wa Katonda. Naffe abasigadde ffenna tuli baana ba Katonda. Katonda yatulunda, tuli mu kisibo kye, first born yatulunda Yesu. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. So kati wano Dawudi bw'agamba nti Mukama Katonda ye musumba wange seetaagenga, kitegeeza nti Mukama Katonda yalunda. Omulunzi akola atya? Omulunzi yaluŋŋamya endiga bwe ziraga. Bw'asalawo nti zijja kulya ku lusozi lw'Egindi, bw'asalawo nti tujja kubuka ebyalo bisatu gye nalabye omuddo, eyo gye mba mulaga. Ndowooza kategedde bulungi ako. Omulunzi yasalawo endiga gye ziraga, gye zinaalya yamanyi, bwe zinaanywa amazzi yamanyi, bwe zinaasula yamanyi, endiga teziba na kusalawo kwonna. Kati bwe tugamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga, kitegeeza nti Mukama yagenda otuluŋŋamya, yamanyi bwe tulina okulaga ne bwe tutalina kulaga. Tulina abalokole nga ye asalawo alina okulaga ne watalina kulaga. Nedda mukwano gwange, oyo musumba wo yakuluŋŋamya. Olina okubeera endiga eŋŋonvu, oyo musumba wo yaluŋŋamya, wowe olina okulaga ne watalina kulaga. Bw'osoma mu Bayibuli ekulaga bulungi nnyo, eteekawo perimeters nti omulokole talina kukola kino, talina kukola kino, talina kukola kino, bino by'alina okukola. Ate bwe tugamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga, kitegeeza nti Mukama Katonda yatuluŋŋamya, yatuwa direction. Bayibuli bw'egamba tokola kino tokikola. Owulira enjiri ne bagamba kino kireke kireke, bagamba obukabaka buleke buleke, bagamba obwenzi buleke buleke, bagamba obubbi buleke buleke, obulimba buleke buleke. Naye tulina abantu nga bo bagamba Mukama ye musumba wange, n'ate nga be beesumba. Ekibuzo ne kiba nti mukwano gwange mpuliriza, ani akusumba? Ani musumba wo? Ye brother Stephen? Okay, wabanga ye brother Stephen olowooza yakuluŋŋamya woolaga? Nedda, si akuluŋŋamya woolaga. Omuntu akuluŋŋamya woolaga ye Mukama waffe Yesu, nga akwesa Omwoyo Mutukuvu okubanga akulaga ky'olina okukola n'ekyotalina kukola.
nga weebase ekiro Mukama n'akuleetera ekyoto n'akulagira ddala by'okola. Mukama ye musumba wange seetaagenga. Wuliriza bulungi, olwokubiri tugambye angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto, antwala ku mabbali g'amazzi amateefu. Seetaagenga kitegeeza nti Mukama Katonda yakugabirira. Mukama ye musumba wange seetaagenga, I shall not want. Kitegeeza nti seetaagenga Mukama yagenda okubanga angabirira. Yesu ng'omusumba omulungi agabirira endiga ze. Yesu ng'omusumba omulungi yakuprovidingira. Kyovula yagamba buli kye musabanga musabenga mu linnya lyange. Mu linnya y'ani? Lya Shefadi omukulu, aye omusumba waffe omukulu, kuli omulunzi waffe omukulu. Olina kyoyagala, endiga bw'ebeera mu kisibo ng'etennaba kulya, essuubi lyonna ligibeera mukama waayo. Era bw'eba ng'erina mukama waayo nga mulungi ng'era afaayo ku ndiga, endiga eno I'm telling you as long as mukama waayo waali, it shall not want. Obuzibu bujja nga mukama waayo taliiwo, oba nga yeetolose neva mu kisibo neba nga tekyasobola kontrolingibwa mukama waayo. Mukama waayo waba waali ng'era alina omutima gw'endiga, njagala okubuulira mukwano gwange, endiga ejja kulya ng'ejja kusanyuka kuba mukama waayo ayagala endiga ebeere ennene asobola okugifunamu amagoba. Aye mukwano, njagala okubategeeza nti mukama waffe Yesu ayagala okuba nga atuluŋŋamya, ayagala okuba nga atugabirira, ayagala tubeere mu kisibo kye nga yatuliisa, ayagala tubeere mu kisibo kye nga yatukola ki, nga yatugabirira. Yesu agenda kukugabirira. Ekyandikwa nga bwe kigambye I shall not want. Agambye angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto. Eddundiro ly'omuddo omuto, endiga bwetuuka mu ddundiro ly'omuddo omuto, omanyi endiga bw'erya eteeka buteesi mutwe wansi n'erya. Kati mukwano gwange, Mukama Katonda agenda kukugabirira, naye yagenda okukuluŋŋamya, yagenda okukulaga omuddo gye guli, yagumanyi. Mujjukira buli nnyo Peetero bwe baali bavuba ne batakwasa kantu, nga bavuba mu magezi gaabwe, baabeera mu bukalu, ng'ebikolimo byabwe bibagoba, tebaafuna kantu. Naye Yesu bwe yajja ng'omusumba omulungi, amanyi omuddo gwe guli, amanyi ebyennyanja bibiri, okuvuba oku kumu kwokka, baali baategana ekiro kyonna nga tebakwasa kantu. Naye Yesu bwe yayingirawo n'abagamba kati musuule emigongo ebuziba mu sayidi eno, oluvuba olwo ne bakwasa ebyennyanja ne balemerwa n'akato ne kabula okubbira, ne bayita ne bannaabwe ne babayambako. Naye mukwano, njagala okubategeeza nti Yesu amanyi omuddo gwo gye guli. Yesu amanyi bizinesi zo gye ziri. Yesu amanyi essente zo ze ziri. Yesu amanyi omwami wo gy'ali. Yesu amanyi buli kimu kyonna gye kiri singa omwesiga. Kubamu akafaananyi, singa endiga eba teyeesiga mukama waayo, eba ejja kukuba ekikomera, eba ejja kutoloka, ejja kudduka. Naye endiga eyo bw'edduka eba efuuse prodigal son. Ozamanyi sitoli ya prodigal son. Prodigal son yatoloka n'agenda ewa, yagamba mpa ebyange, n'atambula n'agenda, n'abirya nga talina musumba we kitaawe, n'akola buli kimu byonna vulugu yenna n'amukola, ne biggwaawo. Bwe byaggwaawo, ebyalimuwaga nga biweddewo, n'adda mu magezi. Amagezi ne gamuddira, n'alyoka ajjukira okukomawo. Naye bwe yakomawo kitaawe yamwaniriza. Njagala okubategeeza mukwano gwange nti endiga singa egezaako n'etoloka n'eva ku musumba waayo, wabweru waliyo emisege, wabweru waliyo ensolo embi, wabweru waliyo ebintu bingi nnyo ebigenda okuba nga bigirinze ate nga bigyesunga, kubanga eno endiga eba enyirira. Endiga eno eba erabiriddwa bulungi, si zino enzige eziba zikulubidde mu nsiko. Aye mukwano, sitaani akwesunga nnyo okulaba nga akwata ku mukono gwe bw'ati, asooka akutulugunye nga yeesasuza, kubanga sitaani mulabe wa Katonda waffe, tamwagalirako ddala, era ayagala kumuwamba. Ne bigaana. Kati obusungu bwonna yabuzza ku ndiga. Bw'ogeza n'obuuka mu kikomera bw'oti, akulinze, ayagala okulaba nga akutulugunya. Prodigal son bwe yava mu nnyumba ya kitaawe n'agenda atulugunyizibwa, yeegayirira atiisiti okulya ku mmere y'embizzi, naye nga tewali akola ki, nga tewali amuwa. Naye luli bwe yalinga nga akyali mu nnyumba, nga buli omu amwegombesa, mwana wa mugagga, bwe yalinga akyalina ebyobugagga, bwe yajja gye bali n'anywa nabo n'alya nabo, bonna nga bamwagala. Naye bwe yamala okukutuka bw'ati, kyonna ne kiggwaawo, nga tewakyali ayagala kumanya. Nange njagala okugamba mukwano gwange, as long as oli mu kisibo kya Katonda, olina ekitaawo, you shall not want. Kati emu yaffe ng'abaana ba Katonda yandibadde kufokasinga ku kubeera mu kisibo kya Mukama waffe oyo mwe tugenda okuba nga tulabira buli kintu kyonna mu perimeters ez'obulokole, mwe tugenda okulaba nga tulabira buli mukisa gwonna, mwe tugenda okulabira ebirungi, mwe tugenda okuba nga tugejjera, mwe tugenda okuba nga tuliisibwa, kubanga omulunzi, omusumba, omulaalo abeera akebera ku bisolo bye n'amanya nti kino ensolo eno bweti, ate munnaye omulaalo aba amanyi n'ensolo ze ne bwe ziba nnyingi aba azimanyi.
emu ku emu abazimanyi gundi nga sigirabye, gundi nga ate ng'enafuye nnyo olwaleero, ensolo gindi bane ng'etudde nnyo ate leero kiki, leero nga tenywedde mazzi bulungi eno bulijjo esinga okunywa leero nga tenywedde nnyo, leero aba afaayo kubanga omutima gwonna gubeera ku bisolo bye. Ayi mukwano njagala obbagamba nti Yesu omutima gwe gwonna gumuli ku kkanisa. Yesu omutima gwe gwonna guli ku ggwe, guli ku omwana wa Katonda. Mukwano ne bw'oba olaba nga wagwa, omutima gwe era guli ku ggwe kubanga Yesu yagamba nti ani ku mmwe story yali omukazi yali muntu eyasuula ekinusu mu nnyumba, story mugimanyi bulungi nnyo. Yali alina ssente nnyingi n'ekinusu kimu ne kimugwako. Bayibuli egamba etya nti omuntu oyo alikwata ebintu n'abifulumya byonna n'ayiira ennyumba yonna ng'anoonya ekinusu kye, naye bw'alikiraba alisanyuka n'agamba musanyuke wamu nange kubanga koyini yange yali abula erabise. Naye ng'ate abadde alina ssente nnyingi naye ekinusu ekimubuuzeeko bakasente kakabuze n'akanoonya bw'akalaba asanyuka nnyo n'okusinga ziri zonna z'alina. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omutima gwe gwonna gumubadde ku byabugagga bye. Ebyobugagga bya Yesu ye ggwe yenze. Ewatali ggwe ewatali nze Yesu talina kyabugagga kyonna kubanga obulamu bwe bwonna yabuwa eri ekkanisa, yatugula. Omutima gwe gwonna nawe gukuli ku byabugagga bye by'olina ng'oggyeko okuba nti omutima gukuli eri Yesu. Naye n'ebintu by'olina obyagala nnyo, toyagala kufiirwako n'ekimu. Ani ayagala okufiirwa poloti ye? Ani ayagala okufiirwa ennyumba ye? Ani ayagala okufiirwa amaka ge? Okufiirwa abaana be? Okufiirwa bazadde be? Bazadde bo? Okufiirwa ebintu bye byonna by'okoze, tewali n'omu. Kitegeeza nti Bayibuli nga bw'eyogera nti mukwano gwange obugagga bwo gye bubeera omutima gwe gye gubeera. Kakati ekituufu kiri nti bwe kityo bwe kiri. Yesu ffe byabugagga bye by'alina. Era mu bwakabaka bwa Katonda Yesu buli kimu kyonna yakyerekereza n'ajja. Ye byonna yabirekaayo n'ajja ne yeegulira ekyobugagga ekisinga eky'omuwendo. Ye ggwe Yesu era akwenyumirizaamu, akwagala nnyo kubanga ggwe kyokka kyokka ky'alina. Bwakabaka bwa Katonda gwe gw'alina. Era n'ebifo by'ateekateeka mu ggulu abiteekateeka lwa kubanga ggwe. Era asuubirwa abantu bangi nnyo okubanga bayingira obwakabaka bwa Katonda, atambuleko ku nnyumba ya gundi, alabeko Sister Vicky, Sister gundi, Pastor gundi, ebyo ebisanyusa Yesu. Kakati ekibuuzo ne kisigala ggwe. Ddala okyali mu kisibo kya Kristo oba wapaalapaala dda wavaamu? Bwe wava dda mu kisibo kya Kristo akaseera katuuse okomewo wansi wa musumba wo, okomewo wansi w'omusajja ono naawe oyogere ku bigambo bino nti Yesu ye musumba wange seetaagenga. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Bayibuli etugambye nti angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto, antwala ku mabbali g'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange. Olwokusatu tugambye akomyawo emmeeme yange, annuŋŋamya mu makubo g'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Okirabye nti ne bw'oba ng'oli ndiga eyapaala n'eva mu kisibo, Yesu akomyawo emmeeme eyo. Ayi mikwano okuva ku Mukama emmeeme eyo eva ku Katonda. Kale omuyimbi ayimba akayimba, mmeeme yange nywerera ku Mukama. Asimanyi bakayimba nnyo kubanga gw'alina obulamu obutaggwaawo. Munaakatuyimbiramu bannange, tujja kasanga wano mu komenti wansi. Bw'oba ovudde ku Katonda, emmeeme eyo eba evudde ku Mukama. Emmeeme eyo ye sitoowa y'obulamu bwo, ye sitoowa eri munda mu ggwe, gwe mutima gwo. Ye mmeeme eyo gwe mutima gwo. Buli kiyingira munda mu gwe kiba kiyingidde mu mmeeme eyo. Buli ky'otuulako kiyingira mu mmeeme eyo. Ky'ova olaba ekintu kye bw'oba okirabye ne bw'oba ng'oggyeewo amaaso go osobola okusigala ng'okiraba obulamu bwo bwonna kubanga kiba kiyingidde mu mmeeme eyo, kiba kiyingidde munda mu gwe, mu sitoowa yo kiba kiyingiddemu. Bw'aba agambye nti akola ki? Akomyawo emmeeme yange, kitegeeza emmeeme esobola okupaala n'egenda. Emmeeme y'endiga esobola okupaala n'egenda gy'etalina kulaga. Naye mikwano Mukama Katonda akomyawo emmeeme zaffe. Osobola okutunula ku kintu mu butanwa, emmeeme eyo neeyagala okugenda, ne Mukama akomya emmeeme eyo. Osobola okutunula ekintu mu kunwa, waliwo mu butanwa ne mu kunwa. Mu kunwa is by ng'oyagadde n'otwalibwa gwe kennyini ng'oyagadde nga prodigal son yayagala n'agenda, naye era mu mbeera yonna Mukama Katonda asigala akukomyawo. Asirunga azi owaddeyo obulamu bwo n'omugamba Mukama nsazeewo, nkomyawo. Bayibuli etugambye wano mu lunyolo olwokusatu, akomyawo emmeeme yange, annuŋŋamya mu makubo g'obutuukirivu olw'erinnya lye. Yesu teyatugula lwakuba nti nno, Yesu yatugula ku lw'erinnya lye nga ye, kubanga ekituufu kiri nti yalina mu ntandikwa ng'ensi eneetondebwa, Katonda alina ekigendererwa, teyatonda bintu just like that, just no, yalina ekigendererwa ky'omuntu. Katonda takola bintu byonna nga tebirina mugaso. Katonda buli kyakola kibaako omugaso. Bw'atonda omusana gulina omugaso, bw'atonda omwezi gulina omugaso, bw'atonda ekitangaala kirina omugaso, bw'atonda ettaka lirina omugaso, bw'atonda ebyennyanja birina omugaso, amazzi galina omugaso,
buli kimu kyonna Katonda kyakola kikola on purpose, talina kyakola just like that. Mukama yakutonda on purpose okubeera ddala kutandika okuyita mu jjajjaffe Adamu yalina ekigendererwa kyakutonda. Kati Yesu yajja ku lw'erinnya lye ye ng'ajja ku lw'ekigendererwa kyabwe nga Katonda. Ensonga lwaki Yesu yajja okuba ng'agulayo ku bantu abamu, otherwise abantu bonna baali bakuzikira, Mukama ye talina kusigazaawo. Naye Mukama yagala okusigazaawo ku bantu, alimu okutuzikiriza nga bwe yazikiriza Sodomu ne Ggomola, kyonna ekyalo ne kivaawo. Lwakuba ati Lutti yataasibwa. So olaba nti Katonda yataasa Lutti. Odda ne ku mulembe gwa Nuuwa yazikiriza amataba n'ensi yonna n'ataasa Nuuwa. Kati bwe kino bwe kiri ne mu ndagaano eki empya, Mukama agenda kuzikiriza ensi eno yonna, that's for sure. Wadde Katonda wakisa abantu bonna agenda kubazikiriza nga bwe yakola luli, agenda kubazikiriza. Naye nze nawe ffe tugenda okuba nga tutaasibwa. Tugenda tutaasibwa tutya? Mukama ye musumba waffe, Yesu ye musumba waffe, tetwetaagenga. Tugenda kukomawo tubeere mu kisibo kya Kristo atuwaakinge. Yagenda okuba nga atulabirira mu buli kantu konna ke twetaaga. Ffe tugenda kubeera endiga ze zigenda okugejjera mu kisibo kye nga tuba nga tweyongerayongera buli lunaku, kubanga endiga bw'ebeera mu kisibo ebeera ekula mu kisibo ng'omulabirizi waayo bw'agirabirira. Mu kisibo kya Kristo mulimu abantu Mukama baateekamu okubeera abakozi be. Nsoberera muno mulimu abaweereza, mweno gulo mulimu abaweereza. Mukwano mulabirire bulungi ekisibo kya Kristo, kubanga omulimu gwe mukola si gwammwe, omulimu gwe mukola gwa Mukama waffe Yesu. Omuntu yenna yonna gy'oweereza Katonda, whether oli mwegayirizi, whether oli mubuulizi wa njiri, whether oli muntu just apostinga programs, whether oli muntu, buli kalimu konna k'okola njagala omanyi nti akalimu ako muggulu kawandiikibwa. Buli kalimu konna k'okola mu kisibo kino ekya Kristo, era buli muntu yenna agenda kwembalirira mu maaso ga Katonda, si mu maaso g'omuntu yenna, mu maaso ga Katonda, okusinziira engeri gy'obadde omanagingamu omulimu gwa Katonda. Era bwe yatulaga dishonest manager, yali manager yali tawa kitiibwa mirimu gya Mukama ng'amala gakola, naye yategeera nti omulimu gwe gugenda kumuggyibwako, n'asala amagezi okulaba nga bisigadde byonna birabirira bulungi. Kati obanga obadde dishonest manager, nja kukusaba olunaku olwaleero okyuse olabe ng'akasigadde paka Mukama waffe lwajja ako, mukwano gwange, okolera ddala bulungi, ne Mukama Katonda waffe anaakuwa empeera ey'onvuddeyo. Mu kisibo kya Kristo, mukwano gwange, mwe muli ebibyo. Gwe mulokole ali mu gurupu eno mpuliriza. Mu maaso ga Katonda, kubeerawo kwa Mukama kw'obeeramu buli kaseera, mwe muli ebibyo. Bw'onaava mu maaso ga Katonda n'ogenda mu nsi, waliyo emisege mingi, waliyo emizimu, waliyo ebitambo, waliyo amajini, waliyo abacwezi, waliyo abalangi, waliyo abafu. Emirimu mibi gyonna gikulinze okuba nga gikutaagulataagula. Naye eno mu kisibo kya Kristo, Yesu teyeebaka, tabongoota. Katonda waffe takola ki? Tabongoota ate era teyeebaka. Azirongaazi oli wamu naye, tewali muzimu nagumu gugenda kukutaagula, kubanga akukuuma, akutaddeko omukono gwe. Ebbe tugambye annuŋŋamya mu makubo g'obutuukirivu bwe, kitegeeza n'obutuukirivu mukwano gwange bw'ogenda annuŋŋamya mu makubo g'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. N'obutuukirivu bw'ogenda okutambulira mugenda butambuliramu lwakubanga oli ne Yesu. Ojja genda okyekendeeza nga buli w'obeera nga mukwano gwange ovudde mu maaso ga Katonda, obutuukirivu tewaba. Obutuukirivu bukulema kubanga ffe abaana b'abantu tetusobola kukola butuukirivu kutuuka ku standard ya Katonda gy'atwakaza, okuggyako nga tuli mu kisibo kye, okuggyako nga tuli omu naye. Na bwe ŋŋamba okubeera mu kisibo kya Kristo tekitegeeza kubeera mu kkanisa mukka, that is part of it. Kitegeeza omutima gw'omukwano gwe nga waguwa Yesu. Osobola okubeera mu kkanisa kubanga Bayibuli etugamba abaana ba Katonda bwe bajja n'abasitaani bakola ki? Bajjira mbane temuli baana ba sitaani, muli baana ba Mukama. Kasuubira abasitaani bonna baagenda. Nekyandikwa kituufu. Osobola okubeera ng'oli mu kkanisa nga oyimba enjiri ogibuulira naye nga ekituufu kiri nti mu kisibo toliimu. W'otegeera nti mu kisibo toliimu, mukwano gwange, Yesu bw'ajja ogenda oba togenda? W'otegeera nti mu kisibo toliimu, okulaba nga ebirina okukolebwa mu kisibo gwe si byokola, gwapaala, omutima gwo gwagenda na musajja, gwagenda na bintu bya nsi eno, gwagenda na kweraliikira kwa nsi eno, wava ne ku Yesu tokyasaba. Awo otegeera nti wava mu kisibo, tokyasaba, tokyasoma kigambo, enjiri tokyagala kumanya, olumanya gwe wava mu kisibo, oli mu bibi, oli eyo opaala. Eyo gy'opaalira mukwano gwange waliyo emirimu mingi egiriyo, tojja kusobolayo. Eyo ensi tojja gisobola, eriko bannyiniyo, eriko abaweereza baayo, waliyo abakuweereza sitaani gye bali, bakabona baayo. Eri teriiyo kubeerwako masabo, teriiyo kubeerwako gwe ng'omwana wa Katonda, okubeerawo kwe kuli mu Mukama. Abalala bonna bo bagenda mu masabo, mu bulimba bwa sitaani, naye gwe okubeerawo kwe kuli ani? Kuli eri Mukama. Kitegeeza n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna olina kwebbika mu musajja ono, olina kwebbika mu Mukama. Kubanga mu kisibo mufunira buli kintu kyonna. Mu kisibo ewali omusawo wo,
yagenda okuwonya endwadde. Manyi nti emigga egya kuwa Yesu gye gituwonya endwadde. Bannange tulina omusumba omulungi ab'emikwano. Oyo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe, yawaayo obulamu bwe ku lwaffe n'atugulayo, n'atufiiririra, n'atukulembera, n'atuliisa. Bannange Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kakati ggwe oli eyo olinga omusumba atalina, olinga endiga etalina musumba. Waliwo endiga Yesu ze yalaba mu Matayo essula ey'omwenda 36. Waliwo ekibiina ky'abantu Yesu kye yalaba n'agamba nga balinga abantu abatalina musumba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ka tusome mulabewo. Matayo essula 9:36. Bayibuli egamba, when he saw the crowd, he had compassion on them. Why? Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Yesu bwe yalaba ekibiina ky'abantu n'abakwatibwa ekisa. Lwaki? Bayibuli egamba kubanga baali ba harassed, baali ndowooza banyigirizibwa, nga ya helpless, nga tebalina ayamba, nga balinga endiga ezitalina musumba. Kitegeeza nti mukwano gwange osobola okubeera endiga etalina musumba. Bano baali bantu Yesu be yali ayogera nga balinga endiga etalina musumba. Baali bamunoonya eno n'eri bano abantu nga banoonya Yesu. Nate nga Yesu jjukira alina ekigendererwa ky'okuba ng'afiira abantu, nga tagenda kubeerawo nga musumba waabwe ppaka. Nga tebamukkiriza bali awo baagala okuwulira ekigambo, kwegamba nga beetaaga okuba nga basimbibwa mu kifo, kubanga basomesebwa. Naye nga bali eno Yesu bwadde nno, naye nga bamugoberera bwadde eno, kwegamba nga balinga endiga etalina musumba. Nga Yesu abayagala at least ng'agamba singa tubadde permanent nga balina omuntu ababuulira, abasomesa, abasumba, abadirectinga. Osoma mu Yokaana 10:11 Bayibuli egamba, Yesu yagamba, I am a good shepherd. The good shepherd lays his life for the sheep. So Yesu yeeyita a good shepherd, omulaalo omulungi, omulunzi omulungi, awaayo obulamu bwe ku lw'endiga ze. Ekituufu kiri Yesu yawaayo obulamu bwe ku lulwo. So sigala mu kisibo, kubanga omulaalo agenda kuwaayo obulamu bwe ku lulwo, oleme okuba ng'otaagulwataagulwa emisege. Emisege mingi egimu gisinikinga ne gijja ne mu kiraalo. Yesu yatugamba abaana ba Mukama bwe bajja n'abasitaani bajjiramu. Naye oyo awaakinga ova ekiraalo tajjaganya na misege kulira mu kkanisa. Waliwo emisege egijja mu kkanisa egijja okubba abawala, emisege egyo egijja okubba abawala okubatwala, egijja okubba endiga, egijja okufera abafere. Omanyi ne mu kkanisa muno mujjamu abafere. Jangu waliwo abajja bannabbi b'obulimba, jangu tukutwale eno osome Bible study, ogenda otuuka eri nga brainwashinga, nga bakunaaza mu baggo bakubasumba bo, nga baba bavuma bagamba n'abasumba babi, simanyi basomesa tebiriyo, nga bo bakusomesa ebyabwe. Jangu tukusomese bino. Emisege giri mu kkanisa. Waliwo abajja ng'anoonya muwala wa kuwasa, yatula n'obulokozi awo, naye nga ne byatula tabitegedde, naye nga poggoolo ye bubuni ku muwala, bw'amala omufuna n'amusuula. So naye Mukama era agenda kukutaasa ne mu kisibo kino kyennyini. Ekintu kyonna ekisiniikinga ne kiyingira mu kisibo, Yesu yalabirira ekisibo. Bw'onaaba nga weewaddeyo gy'ali, okubeera mu kisibo kitegeeza kuwaayo omutima gw'omukwano gwange, si kubeera bubeezi mu kkanisa nagambye that's part of it. Olina okuwaayo obulamu bwo bwonna, n'onoonya omusajja ono, n'onoonya shepherd, n'omugamba Yesu gwe musumba wange, seetaagenga, tondeka kugwa, kubeera ng'oli mu kwegayirira, ng'osaba buli kaseera, ng'osoma ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda yetawaaza n'ekumulisiza, nga shepherd bw'alabirira era bw'aliisa endiga ze. Naawe ng'osoma ekigambo kya Katonda kiba kikulabirira, nkikulaga olina okulaga ne bw'otalina kulaga. Ng'oli mu kkanisa weefaako, ng'onoonya omusumba ono omulungi agenda kuba ng'akuwa direction. Olina ebintu byonna ebikusobedde, n'omunoonya n'omugamba Mukama Katonda wano sitegeddeewo, najja n'akuluŋŋamya n'akulaga, ng'era omulaalo wo n'akulaga ekkubo ly'olina okuba ng'okola ki? Okwata. Mukwano bagambye nti ono shepherd waffe oba omulaalo waffe Yesu ye dokita waffe, ensolo yonna ng'erwadde yagijjanjaba. Yesu agenda kukujjanjaba gwe anyigirizibwa, etaaga okuwona, gw'alina omutima omulwadde, Yesu agenda kuba ng'akuwonya, kubanga oli mu kisibo kye, ate kimukakatako okuba nga akulabirira. So toli mu bulokozi by mistake, oli mu bulokozi olwansonga oli mu kisibo kya Mukama waffe Yesu. Katwongereyo mu lunyiriri olwokuna. Bayibuli egambye newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Oluga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Agambye newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, kitegeeza nti osobola okubeera ng'oli mu kisibo kya Mukama waffe Yesu,
naye nga mukwano gwange gwe ku sayidi yo bw'obanga mu butuufu olaba ng'olumbe nga mu butuufu otambulira mu kiwonvu ekyekisiikirize ky'olumbe nga mu butuufu ebintu tebigatta tebitambula bulungi naye ate nga mu kisibo mw'oli. Kinjagala okugamba mukwano gwange gwanyigirizibwa nyweza Yesu kubanga atugambye newankubadde ntambulira mu kiwonvu ky'ekisiikirize ky'olumbe siritya kabi konna. Lwaki? Kubanga gwe oli nange. Ayi mukwano azirongaazi oli ne Mukama waffe Yesu manya ali wamu naawe. Newankubadde tomulaba tomukwatako tekitegeeza nti takuliiko. Yesu akulaba buli kimu kyonna ekigenda mu maaso kubanga ye awatching over ekisibo kye. Buli ali mu mukono gwe Yesu amulaba. Endiga zisobola okubeera nga 10 katugeze tujja kugeza ku level ey'obuntu. Endiga zisobola okubeera nga mu 10 mu kisibo naye kinjagala okugamba zonna tezibeera mu mbeera y'emu. Mubeeramu ennene, mubeeramu buto, mubeeramu enkadde, mubeeramu endwadde, zonna zibeeramu naye zonna omulaalo azirabirira okusinziira ku bwetaavu bwazo. Endwadde ayinza obutazitwala ku ttale kulya muddo n'asukka n'azijjanjaba nagasooka oni n'asukka n'azijjanjaba bulungi nnyo n'amala n'azisindika ku muziri endala. Kati naye bw'osobola okubeera nga mukwano gwange walwala, omutima gwalwala nga Mukama ayagala kusooka akujjanjabe naye ate nga omutima gwo guli ku muddo Mukama mpa kino naye ng'omutima mulwadde nnyo. Nedda, omulalu kyava agamba kasooke nzijjanjaba omutima guno bw'onaamala okuwona ojja sobola okutambula okutuuka ku muddo kubanga era weetaaga amaanyi okusobola okutambula okutuuka ku muddo. Weetaaga amaanyi okusobola okuba nga otambula okutuuka ku muddo. Omulaalo ono alina gy'azinga ensolo ze afa okulaba ng'ensolo ze zibeera z'amaanyi nnyo. So newankubadde otambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize ky'olumbe totya kabi konna kubanga omulaalo ali wamu naawe. Bayibuli etugambye nti omuggo gwo weekola ki? Olugaalo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Kitegeeza nti omulaalo ono akolekitinga ensolo ze. Era mikwano kambabuulire ensolo oluusi zifunamu ku kibooko. Ensolo esobola okupalapala n'eva mu kiraalo ng'olaba mu butuufu egenda epaalira eyo bagibbe bagirye. Oluusi ekwene mu kinnya n'ogikuba mu kibooko n'ogikomyawo n'ogiyingiza mu yingira wano. Naye ekibooko ziba za bulungi bwa nsolo yo kubanga eba egenda egwa mu balabe bagitaagule. Ebisolo by'omu nsiko bijja kugitaagula. Oluusi Mukama Katonda ayinza okupanishingamu katono naye nga okupanishinga kwa Katonda kuba kwa bulungi. Ate era bwe weenenya maaso ga Katonda Mukama taagala kuba kibooko bantu beenenya. Kubanga omutima gwo gubeera olwedde gwetoowaziza dda ng'ogyeko abeenenya eby'obuyaayi. Mukama Katonda ayagala nnyo omutima ogumenyese era agamba omutima ogumenyese emmeemenyese taagigayenga. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. So newankubadde otambulira mu mbeera enzibu, embeera ya mukwano Yesu mulokole muno era etuuka n'ekaawa, totya kabi konna. Kwata obwesige bwo bwonna obuggyeemu ggwe n'ebirowoozo byonna by'obala obwesige obuteeke mu Mukama. Kola ky'olina okukola naye ng'obwesige bwonna obutadde mu Katonda kubanga yagenda okuba nga akuluŋŋamya kukubira ekkubo n'okuba nga akuyisaawo. Atugambye wano twongere mu Lwokutaano, Bayibuli egambye era ntegekedde ekijjulo nga abalabe bange balaba. Ansiize amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kibooze. Bayibuli ezimu zigamba ekikompe kyange kiyiwa, si ekyo? Oluzungu egamba etya? You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Ekikompe kyange kiyiwa. So olaba wano ng'amaze okuba nga ajjanjaba ekisolo, okuba nga akirabiridde, okuba nga akiyisizaamuko ku kibooko ekibadde kipadde. Ate tagenda kukireka bulesi. Nedda, Mukama wamala okutukomyawo n'atukomyawo mu kisibo atufukako amafuta. Bw'amala otufukako amafuta ago ekikompe kyaffe ne kiryoka kikola kikiyiwa. Kati obuzibu ensolo kubanga teyagala lugga lwa Katonda na muggo gwa Katonda kugisanyusa, yagala kubeera byayo, yagala genda ebeereyo mu ttale naye teyagala mafuta, eyagala bagyanoyitinge, eyagala ekikompe kyayo kibeere nga kiyiwa naye nga yava mu kubeerawo kwa Mukama yapaalapaala dda yatambula. Okyali mu kisibo kya Katonda oba oli ndiga etalina musumba Yesu eno gy'akwatibwa ekisa gy'alengera. Omanyi Yesu yaleka endiga 99 n'agenda n'anoonya emu ebuze. Kati nawe osobola okubeera ng'ekigambo kya Katonda kino kikuyita ng'oli omu eri endiga waliwo eziri mu kisibo 99. Ezo Yesu azaagala nnyo naye ate eri emu ebuze naye azirekawo. Zino n'agenda n'aginoonya n'anoonya eri emu ebuze era asanyuka nnyo ng'agirabye. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Osobola okubeera ng'oli endiga emu eyo eyabula ng'obadde oli eno opaala onoonya okubeera okunoonya eno okunoonya eri okunoonya mu bantu ng'obutuufu n'ebya Katonda owulira obikooye ng'owulira mu butuufu ebibalokole biringa ebitagatta kubanga Katonda obadde omusuubira okujja mu budde bw'obadde omusuubiramu oluusi tewamulabye. Otamanya nti Mukama Katonda alina pulaani era alina tayimingi ye
ey'okubanga ye nga ye mukulembeze waffe, ye nga ye yatulungamya mu ddundiro ly'omuddo omuto, alina akadde mwagenda okutwalira mu ddundiro ly'omuddo omuto, eyo gy'ogenda ofuna okuwummulira, gy'ogenda ofuna okubeerwa, naye nga ssaawa zino Mukama Katonda alina kyakwagaza. Neebuuza ddala mu bulamu bwo, gwe ng'omwana wa Katonda, oli ku stage ki? Oli ndiga eyabula oba oli mu kisibo kya Mukama waffe? Omutima gwo guli mu Katonda oba wapaalapaala dda wagenda? Bw'oba wapaala n'ogenda, akaseera katuuse mukwano gwange okuba ng'okomawo. Mikwano ffenna tudde mu kisibo kya Kristo, ffenna tudde, emitima gyaffe gidde eri Katonda oyo agenda okuba ng'atulabirira. Yesu agamba mu kitabo ky'Okubikula essuula 3:2, agamba, laba nyimiridde ku luggi neeyanjula, omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye. Ndiganya Bbayibuli Oluzungu egamba, Behold, I stand on the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him, eat with him and him with me. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mukama waffe Yesu ali ku luggi akonkona. Oyo nga bayogera mu Mateyo 18:12 nti alekawo endiga 99 n'anoonya emwebuuze, era ate bw'agiraba akola ki? Asanyuka nnyo. Ayi mukwano, Mukama Katonda ali yakunoonya, ayagala okomewo mu kisibo kye eyo wagenda okubeera obugabirizi bwo. Mukama Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwo. Oli mulwadde, asobola okukuwonya kubanga emigo egyamukuwa gye gituwonya endwadde. Olina ky'onoonya, kinoonyereze mu Katonda. Toluuzinga hope. Mukama Katonda afaayo nnyo era amanyi byonna bye weetaaga, naye komawo mu kisibo olabirirwe. Komawo mu kisibo, Mukama akulungamye mu ddundiro ly'omuddo omuto. Jangu olungamizibwe Katonda, lekera okubanga opaala kubanga oyo Katonda akwagala nnyo, yakufiiririra, yawaayo obulamu bwe bwonna yerekereza eggulu n'akka kuno ku nsi, ate n'ayingira mu bwakabaka bwa Katonda, era mpaka ssaawa zino akyakuteekerateekera ekifo mw'ogenda okuba nga weeyagalira obulamu bwo bwonna. Ddiiru nnungi nnyo era kirina kugamba nti ogyetaaga. So ab'emikwano, wasigaddeyo ndowooza olunyiri lumu. Lwa mukaaga, olunyiri lw'omukaaga ntuze tujja okusembyayo mu Zabbuli eno eya 23, Zabbuli tugiggalewo. Bayibuli egambye obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange, nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku nnyingi. Mukama yeebazibwe nnyo. Okutuusa ku nnaku nnyingi. Okay. Obulungi n'ekisa kya Katonda tebiremenga kugenda naawe. Obulungi n'ekisa kya Katonda tebiremenga kugenda naawe. Gw'atudde mu kisibo kya Mukama, gw'atudde mu nnyumba ya Katonda, gw'amulindiridde, gw'amunoonya emisana n'ekiro, gw'atadde obwesigwe mu Mukama, atakkiriza pollution ya nsi eno okukutwala, atakkiriza kubanga weeyonoonesa. Obulungi n'ekisa kya Katonda tebiremenga kuva mu nnyumba yo, tebiremenga kuva mu ki? Mu nnyumba. Kitegeeza bugenda kubeera naawe ennaku zo ez'obulamu. Kitegeeza waliwo akadde k'ogenda okuba ng'osanyusibwa regardless ki ky'oyitamu. Mukama twagala okuba nga tukwebaza olw'ekigambo kino ky'otutumidde. Nsaba mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ekigambo kyo kino kinywezebwe ku mitima gyaffe, Omwoyo ajjukiza, Omwoyo oyo ayambaza ekigambo kya Katonda amaanyi. Ekigambo kino kibeere nga kiri active ate era nga kikola nga bwe kyandiikibwa mu Bebulaniya 4:12 nti ekigambo kyo kiramu ate era kikoze. Nsaba mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ekigambo kyo kino kibeere kiramu ate era kikole ennaku zaffe ez'obulamu bwaffe bwonna. Omusumba waffe Taata nga tukomawo gy'oli, leka obeere omukuumi waffe, leka obeere omugabirizi waffe ennaku zaffe, tulabe ku ssanyu lyo ennaku z'obulamu bwaffe bwonna, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Emikwano baagala nnyo, Mukama Katonda abagabirire, Mukama Katonda abayambe, ate abanywereze mu kisibo kye, muleme okubeera nga musagaasagana eno n'eri, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwesabidde, amiina. Beere bulungi, mweraba.